Alan Cruz, Mr. Handsome Celebrity Track, subscribe. And I've been always telling you when you see me putting on this beautiful coat, ngomanya nti emikolo gitanze okubanga gitogira mawulire gaba gasanyu. Alan Cruz alongside the Voice Celebrity Track, subscribe to our YouTube channel. Oberengo ogenda maaso n'okumanya biki ebibeerawo mu bulamu bwa celebrity, tuba ne celebrity interviews behind the scene. So bingi nnyo by'oyinza okuba ng'omanya. Lunaku olwaleero tuli wano ku hotel e Natete, mwana muwala Grace Khan agenze mu maaso okubanga agenda okusurprisinga omwagalwa we ali mu Ngambo amanyiddwa nga Kojja Kitonsa. Kojja Kitonsa ono y'omu ku abo abasajja alina ensangi zino bagamba nti Grace Khan is in love with. So olunaku olwaleero Grace Khan yampise n'angamba, Alan Cruz, come and see how I'm going to surprise my beautiful, my handsome dude, Kojja Kitonsa. So wandabye ku Grace Khan nga yeetala omugole sofa we n'akatuukira omugole agamba ayagala kudda waka, kyokka Grace Khan agamba bannange nze nfudde njagala omusajja ajje tukyakuba masimu. But let's find out Grace Khan agenda kujja oba amanya Kojja Kitonsa anaatuukira mu budde oba tatuukire mu budde. Alan Cruz is my name alongside DJ Divosh, MC Divosh, osobola omuyita MC Drops. Wali nnyo okuba ku kamera ng'ensonga zonna zikwasaganya. Don't touch your dial, yeah? We're back. I love you, baby. Happy birthday! Manager, it's one doesn't manager. I sang before you do anything. Nangamba Grace, mbadde nkumanyi. Era omuntu gwe nasooka okukubira essimu yali Henry Mwanje kubanga mukwano gwange nnyo ne Viola Nakitende ne bagamba nfunye omuntu agenda okunnyambako naye nkoze ntya ne nfuna omusajja oyo era nababuulira nze omanyi amazima gakufulowa eddembe. Buli muntu asobola kitwalanga bw'akyagala. I don't care. I don't give a fucking damn. As long as I know what I am and what I'm willing to do. I know myself. I know what I can do. Ekyesobola kukola. Nafuna Kojja Kitonsa. Bannange byonna mbikoze. We have weaknesses. Buli ali wano tali perfect. Naye mutuufu namulumya omutwe. Naye n'aguma nange. He loved me. You get, in all ways. You get. Nga sina kirala kye nsona musasula. Nekino kyennyini kye musasudde olwaliro omukolera pati nga tekimala. He is a very kind man. He is a good person. Yes, he has weaknesses. I know buzibu bwe ng'omuntu. But we are all human beings. Fenna tuli bantu. Fenna tuli bantu. Nebaza nnyo Kojja ne mukulumuwa okubeera ng'olwaliro muleese Kojja Kitonsa wano. Ate simanyi ngeri gye nnyinza musitula wowe okujja wano olwaleero. Era nsaba mwebaze. Essaawa zino wendaga ngenda kubuuza Kojja Kitonsa ne mukyala we omulungi Grace Khan baaluuse dda. Hello Grace. Hello, hi. How are you? I'm good, hi. Now Grace, are you fresh? Amina.
Bwebyali tata kusema nawe onyumye mukwano. Nawe onyumye ddiya. Kyewuunya nnyo. Bagamba omukyala atambula n'omwami we. Kati gwe omukyala w'oku mikolo? Ekyo simanyi. Kiba kya Mukama. Ne Grace, sooka ombuulire wamma. Kati gwe ayinza otu experience entuufu. Kiwulika kitya ng'olina omuntu akwagala nga naawe omwagala? Kiwulika bulungi era buli muntu yenna nabo abeebuzaabuza kye basabirira. Grace, tugambire ku mwami atunuleko eno tusaba kwogerako naye anti gwe mukyala. Musabe nga tuwulira. Kojja baagala kwogera naawe. Semberako awo. Kojja, ogamba otya? Sirina tabu. Kojja, kiwulirika kitya ng'otambudde n'omuntu gw'oyagala? Of course toyinza ntambula n'atali mukwano gwo. Otambula na mukwano gwo. Obulamu buli butya? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi tewali tabu. Kojja, ebyatuuse ku Rema n'Amakula wabirabye? Abantu social media obwedda baŋŋamba tubuulize Kojja Kitonsa ayanjula ddi Grace Kaani alindabide? Namubanjulira dda ng'omuyimbi wange mwagala mwanjule ntya. Namubanjulira dda muyimbi wange mukwano gwange mwagala mwanjule ntya kati. Amayimba akayimba kakaliko weebale kuntegeera. Kaliwa. Akoye. Kojja tunula eno, Kojja tunula eno. Amayimba. Grace yimba. Bwebyali kuntegeera. Nange nakutegeera. Nawe tewategeera taatawo ne maamawo ne mugandawo. Okay, Alan Cruz, Mr. Handsome, and I believe me, celebrity track, we shall be where your celebrity will be. Unakorale Trine Grace Khan, very smart in red. Shades ayambadde za red. Esimu ata covering a red. My God, the beautiful Grace Khan. Akagato wansoba mukalabye. Simanyi. Performance ngaze ntunuide akagato ko ka baby. Okakasa. Ngonyumye nnyo. Thank you darling Alan. Ani akambaza onakulwaliro? Mami nyambali ku Julius's boutique. Kiki kisinza okutunda omwaka guno? Kisinza okuntunda. Nakola olimba lwa darling. Oba osanga kisinza okuntunda. Love ya Kojja Kitonsa ne Grace Khan wamu ne birthday. Oh yeah. Yes, anti engeri bannayuganda gye baagala ennyo. Those things. Maybe nayo yantunda, and I thank God that I met him. Yes. Kubanga singa samu meetinga. Oba osanga. Amawulire okoze ga mirundi ebiri guno omwaka. Waliwo aga Jovan Luzinda, waliwo aga Kojja Kitonsa. Mukulaba okuko. Amawulire gano galina kigakolera omuyimbi. Galina mutama nnyo kyegakolera lwa nsonga. Bw'otabeera na news, people will not talk about you, you get. Simagamaga bubu. Oh darling. Naye ebigambo byoyimbye muno oluyimba wabiyimbye nga biringa ebiva ku ntobo y'omutima mu maanyi wakati. Era abantu kyovuddera bagamba nti Grace ayinza okuba yayimbidde Kojja Kitonsa wa. Tebakulimba mbu waliyo omuyimbi ne waba yeebuzaabuza atya. Ayimba laavu nga tabijja ku mutima. Mukole mu surprise bannange mbagale banyusa bbiya yekka. Kuyawo wapika bbiya mulyoke mugende mugalabate. Yes! Bannange baby. Kyonna kyekiri bannange. Abagole mujje eno namwe mujje Sasha. Mujje munnange. Bannange. Kavova. Mukyokola mbaside. Bannange. Osegedde. Nkitegedde. Leero nzize wendi. Bane, come over. All right, come over. Ladies and gentlemen, come on to celebrate Grace Khan's birthday tonight. It's been a very big surprise, by the way. Alright, the biggest surprise ever for Grace Khan. Abadde nakisuubira twamulinga erimbye buli kulimba kwonna. Ambala bunika.
oba okyali mu otusaidia yaffe oba oli kusaidia abalavuni oba toli kusaidia abalavunika ebintu ebyo byannema okwawula engeri gye nkaddiye. Okay. Olunaku olwaliro birthday surprise ya Grace Khan. Yeah. Sooka otubuulire wagiteese toosota manyi naye luli bakola akotyo leero naye mwavumbye omutwe ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge. wakoze otya nange mbadde nnina okukikola kubanga bagamba atajjukira byadde atagaba. Mbadde nnina omukolera birthday party. mwamuteze bukodyo ki nga musendasenda by the way ebadde trick nnene kuba abadde ansuubira kubeera Mbalala era right now nva Mbalala ndi mu health camp nga bw'omanyi Kojja ensonga zange naye nagambye katukikole. Okay, senga week eno tubadde n'emboozi ebadde etambudde eya Grace Khan. Lwali lunaku lwakuna n'akolera mu kusooka batandika nga manager nga Kojja manager naye ate omuwala yatulaze wiiki ewedde nti si bya manager ye omuwala yavuddeyo omutima gwe n'akyanjula n'akolera omwagalwa we era n'atutegeeza nti nze mwagala I love him. Bwe twabuuzizza Kojja n'agamba n'abanga akyebalama n'abanga atakiriimu n'abanga agamba bwe twakirabye si bwe kyabadde naye ng'ate n'okunywegera yamunywegedde ku ppate kati ekituleetera okulowooza ne tugamba nti senga abawala oba abaana b'ennaku zino omuwala osaana okola ekintu ng'ekyo okulaga omusajja nti ako nga tekuba kwegula tandikira awo. Neyanziza neyanzeega ekintu kya Grace Khan ndoza n'abalala bize bibeerawo mu ngeri omuntu w'otuukira powers ne zikunyiga ne zifuluma oŋŋambye nti abadde manager oli Kojja muntu mukulu ayeetegeerera mu ndowooza y'olwaleero wano wenjogerera yali handisaamu nga ggwe kubanga mu ngalo ze mulimu Samsung si wakuwembejja tinfunye omusajja wakusitula nsuubira nti nga Grace Khan omuggyeko na buli mukyalo ekyo kye yandibadde yeetaaga sikirabamu nnyo kyanjawulo okugyako nti nze kyenkubiriza nti n'abakyala abafumba bali mu maka oba abalina be baagala balina okulabira ku Grace Khan. Celebrity track.